kukyenda mu mukaga katonyeza sarubiti fama gakusomerwa Tomu Mulondo gakutuzibwako DFCU Bank. Wasuzo otya yonna gy'osinzira okuwuliza biti fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga nze Tomu Mulondo. Minisitule y'ebyobulamu mu kiseera kino emaze okusindika abakugu baayo mu disitulikiti okuli Kayunga ne disitulikiti y'e Namayingo nga alipoota ziraga nti abantu 3 be baazuuliddwa mu disitulikiti y'e Kayunga. So nga disitulikiti y'e Namayingo nayo samples zaazudde abantu 3 nga be balina ekirwadde kya kolera. Embeera eno ereeseewo akasatiro mu byobulamu. Kati omwogezi wa minisitule ey'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona agamba nti mu kiseera kino bongedde okunoonyereza awamu n'okusomesa abantu ku ngeri gye bayinza okwetangiramu ekirwadde kya kolera. Minisitule yongedde okulabula abantu okubeera abeegendereza n'engeri gye bakwatamu abantu abateeberezebwa okubeera n'ekirwadde ekya kolera nga batemya kuba ebyobulamu. Era mu kiseera kino ebibinja by'abasawo abakwasaganya ensonga z'ebyobulamu ku byalo batandise okutambula nju ku nju nga bayambako abantu okubasomesa engeri gye bayinza okwetangira ekirwadde kino. Kati olukungaana omulundi ogwokubiri olwa Russia Africa Summit olutandika lunaku lwa leero wali mu kibuga ekya St. Petersburg mu ggwanga erya Russia. Abakulembeze b'amawanga Africa ab'enjawulo balwetabyemu era nga ne kabwejumbira wa kuno General Yoweri Museveni ne mutabani we era nga muwabuzi we General Muhoozi Kainerugaba naye tamulese mabega. Mu lukungaana luno President Museveni wakwogera ne mukulu munno w'eggwanga lya Russia Vladimir Putin ku nsonga ez'enjawulo naddala ezeekuusa ku by'okwerinda okwegatta kw'amawanga ga Africa ebyenfuna awamu n'ensonga endala. Kati ng'Obuganda busemberera ebijaguzo ebyokujaguza emyaka 30 bukyanga omutanda atuula ku Namulondo. Ababaka ba palamenti abakabondo kaaba bava mu Buganda bongedde okujjukiza gavumenti ya President Museveni okutuukiriza ebisuubizo ebyo bye yeeyama omuli okuzza enfuga eya federo awamu n'ensonga endala. Abaka nga bakulembeddwa ssentebe wa kabondo kano era omubaka w'e Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi bagamba nti President Museveni asaana ajjukire ebyo by'azze asuubiza naye bye yayimirirako ng'Abaganda bamuwagira mu lutalo lw'ekinnansiko mu myaka gy'eky'enana nga n'abantu abaafiirwa ebyabwe baali wano mu bitundu ebya Buganda. Naddala Yoweri Kaguta Museveni akyalemeddwa nga ye twamu obwa President n'atuulako akyalemeddwa okutuukiriza endagaano mu kasaka k'omu nsiko. Endagaano eyo yali nti Obuganda n'ebitundu ebyagala okubiwa enfuga eya federo. Twagala okumujjukiza nti Obuganda bukyabanja enfuga ya federo era nti bw'aba tabutuwadde tetuutome nnyo tuli bwewanga Mukama atubadde. Bagabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 90.3 BT Fama gakutusiddwako DFCU Bank.